obadde okimanyi nti paka kati waliyo abantu abamu abatakimanyi nti Pastor Bugembe alinayo muganda we. Okuva munne Pastor Bugembe we yayimba oluyimba olwa Yellow ng'agamba bazadde be bamufaako bafa akawuka ka siriimu, abantu balowooza nti mu nsi yasigalamu yekka oba bwatyo talinayo baganda be oba ab'eŋŋanda abamufaako kubanga bwatyo yagenda ku street kwegamba nga balowooza ali yekka. Naye nno mukwano Pastor Bugembe alinayo muganda we, oba tokimanyi leero nno kimanye. Naye nekikoze amawulire olwaleero kiri nti muganda wa Pastor Bugembe ye bwatyo yakola embaga naye nga mukulu we tamanyiiko wadde era bwatyo abadde mu church ng'alaba omwami adigida n'omukyala yeebuuza ono adigida n'omukyala abeekwata ku mikono story ki amubuuza ku kituuti nkugamba nti ku kituuti era omusumba wategeredde nti bwatyo muganda we mufumbo era yakola embaga n'omugole we era ebintu bo mukwano bali Mr and Mrs. Pastor Bugembe abadde very surprised. Naye mu video ya leero ey'olwaleero kankulage ku kyabaddewo nga Pastor Bugembe ali very surprised tino muganda we yakola emikolo nga tamuyise mukulu we oba baaba we teyamuyita. Abantu gwe bali gumite naye era still n'abatamanyi tebakimanyi nti muganda we gyali nabo video mulala ngenda balaga mu maaso awo okulaga nti muganda we yakomawo like 2 years ago. Nabeera nga introducingira ku bantu ne kankubadde abantu basinga tebamanya. Katulabe ekyagenze mu maaso awo ku church nga muganda wa mukubaka amawulire nti mukwano ndi mufumbo ate era n'ebudala n'ebivudio bulala nga introducinga muganda we eri abantu mu video ya leero. Nkusaba obeere ngo subscribinga ngo likinga era nga tukole all the nice stuff okulaba nga video etambula obanga etuuka wonna weina okubeera ng'etuuka. Webale kwekumira ku the Union Media Hub. Mbasiima nnyo mbasimira ddala. We are all about marriage, faith and motherhood. Ate wano obufumbo tulaba nti obufumbo bwo bwakwajja dda naye bwatyo bwasazeewo okubeera nga introducinga mu bantu olunaku olwaleero. The Union Media Hub ignites. Woba oyagala okulabika obulungi wano mu Kampala ne ku miliraano beera nga weetanira shades okuva mu Barbie Shades 256 bano be bano mu kulabika obulungi all kind of eyewear. Onoonya frames ezakabi, onoonya sunglasses toziraba, beera nga basindikira glasses zonna zoyagala mu inbox yaabwe ku namba eziri awo obeere nga munnange obabuuza kubanga zo glasses eza buli kala bo bazirina. Bafollowing ku Instagram oba ku TikTok oba genda okibere ku shades ze balina bwotyo ojja kuba weefunira glasses oba shades ezakabi okuva mu Barbie Shades 256 bano ne bagamba they will enhance your look. Tojja kusigala kye kimu. And today my brother Brian Dumba is in church. Brian Dumba muganda wange ngambira be masaka mukyalo nsiye mutano banya Mukama yebazibwe church. Hallelujah. Nalokoka ebituufu mu America. Sumba nkwebaza ensigo gye watusigamu yamerera eri. Wano najjanga buzi kumusanyusa. Bane nyina akagamba katono kengenda okubalekera. Kagamba God has the final say. Bali bagamba mbomwe ekika kyammwe n'emikolo muli muti. Omanyi ebintu ebyo biri spiritual. Era obanga olinayo kyaliwo ng'ebintu ebimu tebitambula bulungi oba mukuwasa oba boyfriend wo oba girlfriend wo nga uli watuuka okubeerawo okwanjula ebintu bitabuka bibeera spiritual. Obeera olina okukikutula mu nsi ya mwoyo. Kati ewaffe I agree bitusumbwa. Ewaffe era tebyali byangu bya taata waffe ne mama. So kitegeeza byatandikire bibeera spiritual. Taata waffe wafuna mama waffe beefuna eyo gye beefuna mama najja afuna olubuto. Olwani awo omwana oyo yavaamu. Shada miscarriage. Yali badde first born. Okay. Kati olaba ebintu ebitandika. Bambi. Kati
taata jjajja omusajja azaala mami n'atabuuka nnyo ng'olubuto luvuddemu ng'ategedde nti omwana aliki omwana yasobye edda bagamba nga kusoba kati kyava nawulira yali muto so kyava amukuba olubuto ne lukola ki ne luvaamu kyali understandable because yali ate ebiseera byalinganga biswaza nnyo si binaku zino ebyammwe kati twabye embracing omwana asoba n'okusoma ng'ali lubuto neyo ebweru kiri liggwa okitegeera kati wamukuba miscarriage nekola ki nebeerawo then ne bamutuma ajje aleete ani the boyfriend okitegeera ne baleeta taata najja akyale otega gye byononekera nkubulira nga ffe tetunazaalibwa nze ne Musumba Bugembe kati ebyo gye bitandikira okitegeera so family neetandika bwetyo nga tewaliiwo mikolo kati walabe mikolo nga gitusumbuye bibeera spiritual sikitegedde luto lwasooka kuvaamu then taata wammwe n'alyoka ajja okukyala okuli first ndowooza yakyala mweruli awo nga tannamukuba lubuto kuvaamu niyo bitegedde bulungi taata si ye yakuba jjajjaawo azaala maama wange because yali ng'anyiize so ebintu ebyo biveeyo ne baamala emikolo ne bagikola later okitegeera olwedde balina n'abaana baazaala oli first born eyali badde nga first born yekka yeyaliwo yeyali baddewo naye ono Musumba Bugembe bagenda okumuzaala naffe nga bamaze okukola ki okubazaala kati awo wennyini wenjagala okubuuliza ekibuuzo media eyina misinformation tetulabanga kwanjula tetulabanga mbaga ate avimba naye bw'ati mu bantu bwana ate agamba mulokole so ate okwata muzindalo ddamu buzi byobuuza nga biwanvu nno naye twagenda wa Pastor Kayiwa ne batugatta ne marriage certificate tugirina nze brother w'omukulu siriiwo waliyo oba toli mu ggwanga oba waliwa naye nga nagambako ne bannange embaga yali kaninana Pastor Kayiwa yennyini yabagatta Pastor Kayiwa Christian Fellowship mwaliyo nani twaliyo ne family members abasobola nga bameka anti mirembe yaliyo buli kimu bakimanyi baaliyo kuleetere marriage certificate osomemu ebyaddala Brian yes naye bane mwami kirabira yandekera mutabani we yawasa nga siriiyo ku mbaga ndeetera certificate sandejja tugirage ekyaki jangu Brian weri marriage certificate Pastor Kayiwa yennyini yasayininga Pastor Kayiwa yennyini embaga yaliwa bino tosobola kubitegeera nze nno nze musika obusika si bwangu benasikira ku mbaga saaliko mukama yebuzi kati nno mutukolera embaga eyokubiri eri yennyini tetwagitegeera tusubireyo embaga ennene mwava ku kyaki ne mugendaka kibuuzo sikitegedde bulungi wakikola ng'ogenda mu America, right? No. That was one of the trips I've been making to and from. So wagenda n'okomawo n'okola embaga n'oddayo? Tujja kukolayo ey'okusanyusaamu abaagala osanyuka n'entuufu yaggwa. Yaliko abantu batono? Kwaliko abantu batono abaali ab'omugaso? No, not ab'omugaso, but it's a special arrangement there at his church. At Pastor Kayiwa's church? Yeah. Omanyi Brian Dumba yalokokera wa Pastor Kayiwa. So I think it takes Pastor Kayiwa as his spiritual father. Amen. Kale sebo. Totula nnyo ngenda kuzza. Nina bye sinnategeera.
kambuze mukyala we jangu mwerekereko wanji tayogera nnyo bituufu Yes, bituufu. embaga yali ewa Pastor Kayiwa Yeah. wanji ennene enzibu neggwa bweti Yeah, yagwa. nze naliwa Wali toliyo, you are out of the country. anti mirembe yajja Actually, twakikola between me and him because twali tulokose nga twagala kudda mu kibi and he was out of the country. So bwe yadda, he was like, tutukuze ekintu kino. For now, we are not going to do the official. naye nga mbwabagatta Pastor Kayiwa Gatta, yeah. musumba ni yabagatta Musumba Kayiwa. musumba Kayiwa nzija ku ofiisi y'enkya sorry We have the certificate. okay kati tubagambe congratulations wanji mba mwagala kale yosi abakubiremu oluddewo mukumbemu paka wali anti embaga yaggwa abatagiriiko mukumbemu paka wali buli agamba tebali ku mbaga ya Brian ewedde kuzaala kujagana